Sabalamuzi Alfonso Wenyedolo asinkanye bannamateeka ku ttendekero lyabwe erya Road Development Center Makerere bano bavudde emitongole ebyenjawulo okwogera ku nsonga ezisalizimu ezigenda mu maaso mu ggwanga n'okukuza olunaku lwa kuwolereza abawejjere baba batalina ssente kiyite Pro Bono Day. Sabalamuzi Dolo asinziddewo n'asaba bannamateeka okunoonyereza ku mivuyo gy'obufuzi egigenda mu maaso mu ggwanga watali weekubiira olwo bannansi basobole okwenyumiza mu nsi yaabwe nga tebagyeko okukola bwekokozi nti ekisi kino. The things we see, the things we read, the things we hear about are worrying, and I hope your group will come up with proper investigation and really zero down on where the problem is. We all own this country together. Nobody owns this country more than the other. I am asking members of the Ugandan Law Society not to lose sight of this. Sabalamuzi yasabye bannansi bulijjo bafuna obusungu ekiruyi baleme kukimalira nkulomba kooti kuziteekera muliro kubanga gye balina okufunira obwenkanya nga kino akijja ku bantu mu kibuga ky'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero abalumba kooti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi oguwedde ne bagiraga essomo. Be careful. You destroy the courts of judicature, you'll see what the alternative is that will have ushered in. Alawudde akozesa emikutu migatta bantu okujolonga n'okusanguliza ettomi ku bannamateeka. Lawyers, some of them very senior lawyers, shift the battleground to social media. That is unprofessional, it's unethical. The battleground for court matters are in courts. Asabye bannamateeka bulijjo okuwa abantu obuweereza obw'obwereere baleme kulindanga olunaku luno lwokka. It is desirable, I would recommend that the lawyers, in the name of Pro Bono, organize themselves and go out to our people under outreach programs where the lawyers can help the people understand what the law is. Fiona Wall, President wa LDC, ayogedde ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga ssaako emisango gye bagenda mu maaso n'okukwasaganya. Twakola emisango 1,600, emisango 5 gya kaggwa. Emisango gye tusinga okulaba misango gya ttaka, misango gya family, emisango gy'obusika ne SGBV cases ez'okutulugunya abakyala b'okukwata abakyala. Oluvannyuma